Akulira akakiiko akalondoola n'okugaba emirimu egy'ekitongole ekiramuzi aka Judicial Service Commission Douglas Singiza bw'abadde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka n'ensonga za Paalamenti okwanja embalirira y'akakiiko ka Judicial Service Commission. Ababaka bamutadde ku nninga atangaze ku nsonga ez'obuli bw'enguzi na lwaki bwe katuuka mu kugunjula abalamuzi abasiiwuusa empisa katunuulira abo abatali banene. This was for last financial year. I'm getting the one for yes, the current, the update. Mu kwanukula Singiza akakasizza nti kituufu abalamuzi beerisa nkuuli mu kulya enguzi. I can state without any fear of contradiction that there is corruption amongst the judges. Omulamuzi Singiza yeewaddeko obujulizi nti waliwo olumu lwe yaweebwako ekyoja mu miro kya bukadde bwa nsimbi za $200 wabula n'azigaana. And I can state when I was a judge of the High Court at the Civil Division, the last bribe offer in dollars was $2 million involving sugarcane growing people. People who were concerned in appointing people like me to office, when they heard that there is a judge who can actually say no to that amount of money, they thought I was actually the right person for this office. Ono agamba nti buvunaanyizibwa bwa mulamuzi okwekomako ne bagaana okuguliribwa era ne batambulira ku mateeka agabafuga n'ennono ey'obulamuzi. One case can actually send a strong message to the citizens that the judiciary will punish errant people and to the judicial officers that you do wrong, you are out. And it is so. Singiza asabye ababaka ba Paalamenti okuwagira Judicial Service Commission efune ensimbi ezeetaagibwa okunoonyereza ku balamuzi abanene abasusse okulya enguzi. When we came in at the 7th Commission, we found an urgent need to investigate a senior judge who is in UK. We did not have money for it. Ono era ategeezezza nti ebbula ly'ensimbi libalemesezza okuwuliriza emisango egimu egyaweebwayo ku bulamuzi obw'enjawulo abagambibwa okukola emirimu gyabwe mu ngeri y'agaddiba engalye. But because we don't have sufficient money to do it alone, we are soliciting the support of the judiciary through its barazas. Mu kiseera kino akakiiko kano kali mu kunoonyereza ku misango 220 egyawaabwa ku balamuzi abakola emisango mu ngeri enkyamu. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.